Mbaniriza nnyo mu gataliiko nfuufu ekiro ky'olunaku olwaleero nga bwe twasalawo ne tukutegeeza nti amawulire gaffe tugenda kuba tugatambuza mu bifo eby'enkizo eby'abajulizi. Olunaku olwaleero nsinzidde wano mu kisomesa ekya St. Yohana Maria Muzeeyi e Mengo mu Kisenyi, nga kino kitwalibwa parish ya St. Baliko Dembe Mengo Kisenyi, era nga bwana mukulu nja kuba mbeera naye maaso awo Reverend Father Emmanuel Lubega okwongera okutunyikiza ebingi ebikwata ku bajulizi abasatu abattibwa mu parish ye. Nze Sanyu Robina Mweruka, katono nnyo njagala tusooke tulabe ebikulu ebiri mu gataliiko nfuufu. Omukazi afulumye loogi ng'alaya enduulu nga bw'alumiriza omusajja amututteyo okumubbako essimu ne ssente. Ezo ssente nazo abadde agenze nazo. Poliisi yeezoobye n'ababadde bambula omukazi gwe balumiriza okubafera emitwalo 15. Bamuyuliza ekiteeteeyi. Eyapangisiza ebyambalo bya boda boda n'akwatira mukazi we mbwenzi ayogedde kyazzaako. Abalamazi abavudde Nebbi batuuse ku kigwa ky'abajulizi e Namugongo baaniriziddwa mu ssanyu. Kale agataliiko nfuufu katandika okuganyumya mu bujjuvu. Tutandise n'abatuuze abataayiza omusajja eyasenzesenza omukyala n'amuyingiza mu kasenge ka loogi, wabula bamaliriza ekibatutteyo ate omukyala afulumya alaya enduulu ng'alumiriza ng'omusajja ono bwamubbyeko essimu ye n'emitwalo gy'ensimbi 3. Omukazi alayiza enduulu ng'afuluma loogi nga bw'alumiriza omusajja amututteyo okumala okumulyako ebibye, ate oluvannyuma n'amwefuulira n'amubbako ssente emitwalo 3 saako n'essimu. Abadde amubbyeko essimu wamu ne ssente ze ng'ate amaze omukozesa. Bino ebadde Nabweru mu munisipaali y'e Nansana mu disitulikiti y'e Wakiso. Abantu banguye okudduukira enduulu ne bataayiza omusajja ono era bw'atyo n'akwatibwa. Ezo ssente nazo abadde agenze nazo. Oluvannyuma tutegedde amannya ga babiri bano ng'omukazi ye Fatuma Nabirye ate omusajja ye Robert Kintu. Bwe mukuta omusajja n'emuzza emabega mu kubuza emabega tugenza okuzuula nga bava mu loogi, naye omusajja bw'amaze okukola emikolo gye n'omukazi bwe babadde mu byonna bye babaddemu, omusajja n'asalawo n'abba omukazi. Bakira Nabirye ayogera yebalama kamera nga bw'annyonnyola engeri gy'abadde anoonyamu omusajja w'okumuwasa ng'eno gye yagwiridde ku Kintu. Eyafunye ennamba ye y'essimu n'amukubira ne bakkaanya okusinkana awantu bemanya akawunvu n'akaga. Okusinziira ku Nabirye bw'atuusa atudde bweru era libadde teriri busa nga ne Kintu agguse n'amusaba bayingire munda gye babeera banyumiza kubanga wabweru baali tebajja kuwuliziganya bulungi. Oyo yasoose okukuba essimu n'asigala nga tuwogera, bwe twayogedde n'aŋŋamba musisinkane kati ye time okusisinkana ebyo byakoze. Ebizzeeko munda Nabirye abinyumiza nga nanagira era nga Kintu amulabiriza omuddeko kwe kufuluma loogi n'amasuka ng'amaze okumukwakkulako ekyajjulayina. Naye ndabidde awo omusajja wamaze okukola ki? Kintu yeekazizza nti alina musango gwazizza kubanga Nabirye kati afuuse mukyala we ng'enna abantu bamukuba olube. Mukazi wo kakasa mukazi wo. Jafali Masudi nga yakutte Kintu ne Aisha Nantongo basibiridde abakazi entanda nga bagenda okusinkana abasajja omulundi gwabwe ogusooka. Obanga ofunye omuntu wo era ng'omusiimye tokkiriza kugenda na muntu oyo mu loogi. Mufuna awantu nga gadeni ne mutuula ne mwogera ne muteesa, abo mumala oteesa ne mulaba ekiddako. Fatuma Nalubega ne Doreen Nambiru yakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV. Bufu bwe bumu waliwo omukyala awonye okugajambulwa abatuuze. Ono kigambibwa nti waliwo omukyala munne amulumiriza okumufera ensimbi emitwalo 15 nga gino gibadde gya kugula ngoye.
Polisi ye Nateete ng'eddumira DPC Hassan Sekalema ne Maclean Kemigisha kulira ekitongole kikesi ku polisi ebatasizza omukazi Kristo Debora Mulungi kubayisa wadde baagala okumugajambula olw'okufera emitwalo 15 okuva ku muwala Rose Mita nga mulimbye nga bagenda omuguza engoye. Kidide Mito ga Mulungi gabaza okulira mu nengoye era no Mulungi amwesoose nga balina mukwano gwa zitunda alibadde teri busa mukwano gwatuuse n'akaveera. Mita annyonnyodde nti bamusalidde amagezi ne bamulagira okuteeka ssente mu kaveera tezibadde zigenda kumugwako ekintu kyakoze. Eduka bajikwata kukatisa engoye namugambe kale wa gambe eri yagambye ti anti wange yalambewo eri. Mulungi amutegeeza nga akaveera bikabadde kazingiddwa obubi n'akamusaba akamuzingire nga no Mulungi bakansikanyiriza nike bataddemu engoye. Mbadde nkwata ssente zange n'essimu wano abadde 150 mbadde nkwatero kiti agambe muyite wano mukweka okaveera mutereko ssente zo mukaveera namugambe oyo agambe mbaako mutereko bulungi namuwadde eyasirikati agambe tereko mukaleka namugambe nze siyambala kaleka. Mita ategeeza nti Mulungi amulagidde ateeka akaveera kalimu ssente mu mabeere ekintu kyawakanyiza era abadde akyayimiridde agenza okulaba nga Mulungi asala ekkubo omulundi gumuwa emisinde ate nga munne gwe yagambye nti atunda engoye naye yabuzeewo dda bwatu n'abeekengera kwe kuzungula akaveera ke badde bamuwadde nga mulimu bipapula. Nagamba ssente zange mbadde mu ssente bazitute zibadde zitwala mu tawuni mbaddemu na 13 n'emitwalo 15 sinagikwatako. Mulungi bamukakanyeeko ne bamukuba ne bamwambulamu engoye n'asigala mu kaleega n'afa peti nga no polisi Nateete wetuukidde okusobola okumutaasa era nga esanze akaseera akazibu okumujja ku bantu. Polisi eggalidde omukazi ono ng'okunoonyeza kugenda mu maaso. Abakolera kumpi n'akatale k'e Nateete bategeeza nti abafere bangi era nga bannaabwe bazze nga babbibwa nga bategeeza nti bandiba nga bakolagana n'abakuumaddembe abatuuka amangu mu kifo ekyo okubataasa nga waliwo akwatiddwa. Martin Kiza yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Ate bwe tweyongerayo omusajja gwe twakulaza olunaku olw'eggulo ng'ayisa mukyala we MP bwe yakutte n'omusiguze ayongedde okutangaaza ku ngeri gye yamulondodde okuva e Maya okutuuka e Lukaya gye yamusanze nga pepeya n'omusiguze ono. Adamu Wasu yalondodde mukazi we n'amukwata n'omusiguze Lukaya mu kalungu nga twakulaze ku mawulire gaffe agataliiko nfuufu olunaku olw'eggulo ayokedde obukodyo bwe yakozesezza ogwamba obufu bwabwe era n'atuwulira nekyazzaako. Omusiguze gwe yamukutte naye mu kufuluma loogi yeebisse masiki ku mmwa galubindi enzirugavu n'ateekako ne seppeewo era nga yalabirizza Wasuwa ng'agenda maaso n'okutimpula omukazi n'abayita emabega n'ayotta. Wasuwa nga mutuuze wa Maya Kyengera asangiddwa Nateete n'ayongola okulutuviira ku ntono ku ngeri mukazi ono gyazambobyamu omutwe. Ategeeza nti ayina mukwano gwakolera Lukaya eyamutemyako nga bw'atera okulaba mukazi we n'omusajja nga bapepeya mu kabuga ako. Abantu omusajja atuuse naye omukyala tanatuuka. Yakebedde mu ssimu y'omukazi ono n'awulira obubaka beweereza n'omusiguze ng'akola pulogulaamu ey'okusisinkana nga kino kye kyamuwadde enkizo okubaswama.
Oluvannyuma lw'okumanya olunaku lw'ensinkano, Waso yalembye omukazi nga bw'agenda safaali nga era ng'olwamukubya amabega omukazi n'abissaamu engato ekiwejowejo Lukaya. Agamba yeekweze ku siteegi n'alaba omukazi ng'alinnya emmotoka ezidde e Masaka naye n'akwata emmotoka ye n'avuga nga bwe yatuuse Lukaya yafunye owa bodaboda gwe yapangisizaako pikipiki saako ekikoofiira ky'oku mitwe ne jaketi ngo yamusasudde $1,500. Najja ne mugamba nti nakadiru kange wano kenjagala okukola njagala ompangise pikipiki yo n'erementi byona nakkiriza nenga naye ojja kubeerawo togamba ndi muntu wa pikipiki nate wali buzibu muzeeyi soyinza kuba pikipiki. Agamba yeefudde owa bodaboda n'atandika okuwalinnya akagere nga ayambibwako mukwano gwe eyamutemyako ngo yamutegeeza nti omusajja atuuse mu kawoteeri era waayise akaseera mpwekaaga nga n'omukazi agobye. Wange nateeka musipayi nga nagamba abantu omuntu wuuyo ayingidde musajja omulaba nti ate nalidde omukyala yagira kuboda nti omukyala naye oyo atuuse nga ndaba bulungi wayingira mu woteeri yaabwe. Wano eyo yatuukidde n'atandika okutabuka owa woteeri n'amwegayira aleme kukola lutalo mu woteeri ye abalindi bamale okuvaayo era naye n'agumba ebweru wa woteeri. Kati nannyini woteeri n'agamba toleeta wano nsasa gendinda bafulume ebweru kwanza nange olwafuluma nenkwata ki omukyala n'omusibuzi. Kubiriza abasajja bannange gye muli mwenna mukazi omutyanga waba aleese ebintu ng'ebyo mugobe mu maka kati ngoyeko kyenakoze ekyo gyekiri. Ekisinza okumuluma kwe kuba ng'omwana owokubiri gwe yali agenda okumuzaalira olubuto yalugjamu nga lwa myezi 4 ate nga yakozesa ssente ze nga bino yamutegeeza olunaku olw'eggulo mu mmotoka era nga bakiri omukazi abyogera nga munnamawulire waffe yeesozza emmotoka yaabwe okusobola okwongera okulondoola emboozi eno obulungi. Nga ate ne omukyala mpa eddagala olubuto lunsumbuwa agenda n'ajjamu olubuto era yangambye ssente zo eggulo yangambye ssente zo ze zajjamu olubuto. Mmotoka omukazi yalumiriza bba nga bw'atalina kyamuwa nga yakoma kumugulira nayiti mpozi n'obuwale buna. Olwaye lweyangulira ye nayiti nali lukola oyo omwana nenikanya. Mu kiseera kino Wasuwa agenda kolagana ne ssentebe w'ekyalo okulaba nga amuyambako okujja engoye ze omukazi ono kyokka ng'omwana waakusigala nga amuwa obuyambi. Kwatagane ne Chaimaani wanzigeyo engoye zange n'ebintu byange n'empapula zange n'ekyapa kyange gyekiri ejeyo twawukane nga buli wiki njamuwanga ssente z'amata. Martin Kiza yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Bwe tweyongerayo n'agataliiko nfuufu ekibinja eky'abajulizi abali eyo mu bitaano nga bano baava e Nebbi olunaku olwaleero batuuse e Namugongo basimbudde Nagulu gye basuze ng'era bakedde kuyita ku luguudo lwa Jinja Road wabula we batuukidde Kireka nga gubula asala bano basabiddwa okwongera okukuuma obukkiriza. Abalamazi abasaba 500 abaava e Nebbi basimbudde ku kigo kya Our Lady of St. Jude e Naggulo we bawummulidde olunaku olw'eggulo okwolekera ebigwa by'abajulizi e Namugongo. Bwana mukulu w'ekigo kino Father Joseph Mary Buye abatendereza olw'obuvumu n'amaanyi ge boolesezza n'asomoza bannakampala okubaako kye bayigira ku balamazi bano. Kubanga ffe tuli wano mu Kampala n'empozi ojja kwesanga nti bwe tutuuka okulamaga tujja kukwata emmotoka zaffe tuvuge tugende Namugongo. Naye ate nga bano batambudde mayiro nnyingi okuva e Nebbi. Omubaka w'e Padero Isaac Otieno asiimye ababaaniriza na buli abadduukiridde mu lugendo lwabwe. Ddala okusinga Kawempe abakatale Kawempe abantu bakutte ebintu byabwe be badde batunda amenvu ne gundi migaati. Boda wetutuka mu Stenson nga batukubira obugoma ate nga balinga babeeri. Naffe tubasabira emikisa Mukama abaddizeewo gye bajje. Abalamazi bano mulimu n'omwana ow'emyaka 11 ng'ono afunye omuzira kisa Florence Kibuuka amuwadde school fees okumala omwaka mulamba. Era nga nsazeewo muyamba omwaka guno naye bw'abanga asoma bulungi tujja kuba tukontinuinga okusasula school fees. I am very happy for paying for my school fees. Ku kigo ky'e Naggulo abalamazi baweereddwa ekyenkya era olukimaze ne boolekera e Namugongo. Abalamazi bano oluvudde Naggulo bayitidde ku luguudo lwa Jinja Road wuuyo Nakawa ne boolekera Banda we bavudde ne batuuka e Kireka era nga wano baaniriziddwa mu mizira. Bwe bavudde wano batambudde okutuuka e Namugongo bakirobwedda gye bayita ng'abantu abakubira enduulu n'okubawuubirako okubakulisa olugendo.
Namugongo abalamaze okuva Nebbi nga bakulembeddwa Ssaabasumba omulondo w'essaza ly'Eggulo, the Most Reverend Raphael Wokorach, baaniriziddwa omusumba w'essaza ly'e Nebbi, Right Reverend Sanctolino Wanok, ng'ali wamu ne bwanamukolo ow'ekigo kino Reverend Father Vincent Lubega. Today the shrine is opening the door to receive all the pilgrims, and the rector of the shrine will give the key of the shrine to Nebbi Catholic Diocese. Father Lubega alambuludde ku nteekateeka ezigenda okubeera ku Kiggwa omwaka guno nga basuubira abalamazi akakadde kalamba n'emitwalo 3. Basuubira abalamazi miliyoni 1.3 era bonna tubeetegekedde. Nebbi Diocese yetegese tukwatirako ffenna tubanirize bulungi. Agamba essaza ekkulu ery'e Kampala lyakukolagana n'ery'e Nebbi okutegeka okulamaga okw'ebyafaayo. Ye omusumba wa Nooka asabye abalamazi okusigaza okukkiriza kwe boolesezza mu kujja ne Katonda atuukirize bye bayaayaanira. Strong faith and determination to be like the Uganda Martyrs. Abalamazi oluvannyuma bayingidde mu basirika ne beetaba mu ssala za novena ezigenda mu maaso. Ku Kiggwa n'abalamazi okuva mu bitundu ebirala bakyagenda mu maaso n'okutuuka wakati mu by'okwerinda eby'amaanyi. Nyombi Kenneth ne Ronald Kakooza be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Mukama yeebale okubatambuza bannaffe abavudde e Nebbi okutuuka e Namugongo. Tugenda kuwumulamu katono tudde n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliiko nfuufu mulimu gano. Linda ne bino weewaawo tukyagenda mu maaso n'agataliiko nfuufu. Bw'oba wakaneeyunga kwa nkutegeeza nti twasazeewo amawulire gaffe okugatambuza mu bifo eby'enkizo omuli abajulizi oba mwafiira abajulizi. Era olunaku olwaleero nga tuli wano mu kisomesa ekya St. Yohana Maria Muzeeyi mu Kisenyi Emmengo wetusinzidde okuba nga tukuweereza agataliiko nfuufu. Kitundu kyaffe kyakubiri era kino katukitandike n'abalamazi okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ebirala bongedde okutambula okutuuka ku biggwa by'abajulizi. Abasasi baffe balondodde abamu ku balamazi era eno emboozi bwe bati bwe baginyumya. Abamu ku balamazi betulondodde bavudde mu disitulikiti y'e Masindi nga mu kiseera kino batuuse e Matugga ku kkanisa y'ekigoogwa Church of Uganda bwe basoose okuwummulirako okufuna ekyemisana. Ku balamazi bano kuliko omukadde w'emyaka 8 saako omwana w'emyaka 10 nga bano basangiddwa nga banyiga ku minywa nga n'abalala badde batendereza omutonzi. Oluvannyuma beeyongeddeyo n'olugendo era bwe buzibidde nga batuuse ku kanisa ya Lwadda Church of Uganda e Matugga bwe basuze okulaba nga olunaku olw'enkya babukeereza nkokola okutuuka e Namugongo. We have now spent the 6th night. This one will be our last night at Matugga, and tomorrow on 30th believed to be at the Anglican site at Namugongo. Reverend Canon Joshua Bugonza akuliddemu abalamazi bano ayogedde ebbanga libaakamala makubo. And we thank Masindi team, we thank our MOPs who have supported us, we thank the families, individuals who have supported us with the water, food, and all the churches where we have rested from. They have given us good opportunities and water and everything. May the God bless you all. Ate Ashraf Sekandi w'emyaka 10 agamba nti alamaze okusobola okufuna amagezi ku ssomero. Bachwamagana na Namugongo kurubata kwenda kufuna amagezi. N'abalamazi okuva eggulu nerira batuuse ku kanisa ya St. Peters Naggulu bwe bagenda okusula okumala ennaku 2. Bano kuliko abakatoliki n'abakristaayo nga bano bagenda kumalawo ennaku 2. Reverend John Musa Rakol asangidwa mu kifo kino ategeezezza nga bwe basuubira abalamazi 6. We have here a group of about 250 pilgrims who have walked all the way from Gulu town. We have grown, and now this year we are expecting to host over 600 pilgrims
right here at Naguru. This is only the first group who have arrived here today. Tomorrow morning we expect 2 groups. Abalabazi bategeezezza nga bwe waliwo munnaabwe yabafiiddeko mu kkubo. Breaking the news to the family was a bit difficult, especially for me as I'm a member of parliament. I was a team leader with the parish priest, arriving at Bombo as a Janan school, Bombo campus, command pastor. So breaking the news to the family was a bit of a challenge. But nevertheless, we had to tell the family that it has happened. And the guy died during midday from Bombo. That is where God called the passion from. And we just pray that God should continue also to keep him because he died in the faith. Kale katweyongereyo nga tugamba nti mu kanyomero kaffe ak'olugendo olw'abajulizi olunaku olwaleero tukuletedde ebyafaayo by'abasatu abattirwa mu kibuga Kampala wakati. Ku bano kuliko mukasa abali ku ddembe Yohana Maria Muzeeyi ne Bazeketa. Ekigo ky'Emmengo kisenye ekimu ku bifo ebitabuusibwa maaso wakati mu kwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda 45. Wano waliwo ebijjukizo by'abajulizi basatu okuli Joseph Mukasa bali ku ddembe, Atanasi Bazeketa ne Yohana Maria Muzeeyi abattibwawo. Muno mwe musangibwa ekigwa ky'omutuukirivu Yohana Maria Muzeeyi ku kyalo Jigula mu Kisenyi nga wano we yattirwa abasajja ba Ssekabaka Mwanga II. Omutuukirivu Muzeeyi yazaalibwa Kabejja Namalayo nga kitaawe ye Banyaga ku kyalo Minziro ku nsalo ya Uganda ne Tanzania. Ngeno gye yava ku myaka 12 neegatta ku kitaawe mu bitundu by'Egomba. Ku myaka emito Muzeeyi yakulira mu bifo bya njawulo oluvannyuma lw'okutundibwa ng'omuddu mu bantu ab'enjawulo nga yakomekereza ali mu mikono gya Ssekabaka Mwanga II. N'amuwaamu ente emu n'ekita ky'omwenge. Bigomba ne asiima n'atwala ebyo, Kabaka n'atwala Yohana Maria Muzeeyi ng'omuddu w'omu lubiri. Gerard Kyalimpa omusomesa wa katekisimu ku kijjukizo kya Yohana Maria Muzeeyi agamba nti Muzeeyi yali musajja mugezigezi ekyaviirako Ssekabaka Mwanga okumwagala ennyo n'okumubbulamu erinnya lya Muzeeyi. Ssaabasajja bwe yamulaba n'agamba agenda akole mu bayigo ab'emmanju wakolanga mu bakyala ba Kabaka abo baakulaawanga bwe wabanga omusajja n'agaana okukalaawa. Okujja kw'eddiini mu 1857 tekwamuleka kyekimu era ono yasooka kwegatta ku ddiini ey'Obusiraamu kyokka mu kaseera mpawe kaagaana adda mu Bakristaayo n'awunzikira mu Bukatuliki olw'okusendebwasendebwa omujulizi bali ku ddembe Mukasa. Bw'atyo Obusiraamu n'abuta, Oprotestanti bwe yali atandiseeko nabo n'abuta, n'agamba nyweredde ku Bakatuliki. Mu bbanga ttono Yohana yabatizibwa era n'atuumibwa Jini Maria ery'Olufalansa erivvuunulwa nti Yohana Maria era ono yeegomba nnyo okufuuka munnaddiini ow'olulwa Bulaza. Ne bagamba kakati nga bwe yali Jamali katumuyita erinnya erifaananako ngaawo ne bamuyita Jean Marie, kitegeeza lyewufaananyirizaako n'ery'Abasiraamu lye yali nalyo. Yabagamba nange njagala okubeera nga Bulaza amaaso. Abaminsani baamukkiriza era n'akuba ebiragaano ne mapeera nti si waakuwasa. Olw'ekitone ekyenjawulo eky'okujjanjabisa eddagala ly'ekinnansi Yohana kye yalina ono yasobola okuganja mu maaso ga Ssekabaka era n'afuuka omujjanjabi we ow'oku lusegere. Teyakoma mu lubiri wabula yasobola n'okujjanjaba abasomi b'eddiini ekyamwongera ettutumu era Ekereziya ono emunokolayo ng'omujulizi omujjanjabi. Okukwatibwa kw'abasomi okwasooka Yohana yasimatuka oluvannyuma lw'obutaba mu lubiri kyokka yasigala yayaana ku mutima okusobola okugattibwa ku banne wadde nga yaziyizibwa amansi ne mapeera. Omulundi ogwokusatu okulabika mu lubiri Yohana teyaddamu kulabwako ekyaviirako abasomi okutandika okumunoonya era nekizuulibwa nti yali amaze okuttibwa mu kiwonvu ekyali kiriraanye olubiri lw'Emmengo ku kyalo Jigula. Era bwe baamala okumutta ne bamusuulaawo ku mabbali g'oluzzi gw'omwala, omulambo ne bagubikkako ebitembe ebiragalalagala ne bagenda. Mu ngeri y'okumujjukira mu kifo yattibwa waateekebwawo ebintu eby'enkizo omuli ekijjukizo, omuti kwe baamuttira n'oluzzi omwayiika omusaayi gwe. Mu kigo kino mwe muli n'ekiggwa ky'omujulizi Mukasa bali ku ddembe ng'onaagambibwa okubanga omujulizi yasooka okuttibwamu. Bali ku ddembe yazaalibwa mu 1860 ku kyalo Lusinga emitala Maria nga kitaawe ye Nnyumba Nseeta ne nnyina Kagwaya
ng'amannya g'amatuufu yali ayitibwa Mukasa. Ebyafaayo biraga nti Mukasa yali musajja muwanvu era nga mukula kwe yasinga kuwangaalira wa kitaawe omuto amanyiddwa nga Mazinga. Okujja kwa Mukasa mu Lubiri Mengo mu 1882 kuwuniikiriza era okusinziira ku musomesa w'ekijjukizo kya St. Bali ku Ddembe Morris Lubega, Mukasa yasingibwa ng'omusingo ewa Ssekabaka. Amannya ga Mukasa ge yafunira mu Lubiri ge gano: bwe yayamba Kabaka obutalinya mu bitaka ng'amugya emunyonyo okumutuusa mu Lubiri e Lubaga. Olwamutuusa mu Lubiri, Kabaka n'agamba nti tokyali Mukasa kyokka, gwe Mukasa Kirimaanyi. Eryo erinnya n'alifuna. Mukasa yafuna erinnya eddala erya Mukasa Agasa lwa nsonga yayamba Kabaka olw'omusota ogwali omunene nnyo ogwali kugenda omubojja, bwe yakwata n'agumenya n'agunyiganyiga n'agutta. Mukasa yayagala ennyo eddiini nga yatuuka n'okuwakanya ekiragiro kya Ssekabaka eky'okutta abatandisi b'eddiini nga wano Mwanga yalagira attibwe. Bali ku Ddembe kyeyava agamba Kabaka nti ssebo Kabaka togeza n'otta omuzungu oyo. Kabaka n'agamba nti Mukasa bw'abeera nga yeegase n'abazungu oyo naye bagende bakole ki? Bamutte. Alegeza nti wadde nga Ssekabaka yamala ne yeekyusa mu ndowooza ye, abambowa baali bamaze dda okumutta ne bamusuula mu kiwonvu ky'e Nakivubo. Ekereziya ejjukira nnyo Bali ku Ddembe ng'eyakola ennyo okubunyisa eddiini era ng'atwalibwa ng'emusomesa wa katikisimu eyasooka. Mu balala ye yali Atanasi Bazeketa nga yazaalibwa ku kyalo Mulagye mu ssaza ly'e Bulemeezi, nga yali yeddira Nkima nga Morris Lubega omusomesa w'ekijjukizo kya St. Bali ku Ddembe bw'alambulula. Olugendo lwa Bali ku Ddembe mu Lubiri lwava ku mutuukirivu Kalooli Lwanga eyamuleeta olw'enkola ye y'emirimu ey'enjawulo n'obuyonjo bwe yalina mu Lubiri, ekyawaliza Ssekabaka Mwanga okumuwa obuvunaanyizibwa obw'okulongoosa engoye ze nga mu kaseera mpawe kaaga n'amwongera ogw'okukuuma ebyobugagga mu Lubiri. Yasooka n'ayonjanga Olubiri lwa Kabaka ng'ayera, era buli lwe yalengeranga ebisasiro ng'adduka ng'abijjawo. Lye liri erinnya lye nabagambye erya Bisasiro. Kabaka n'amugamba kati tokyatereka ngoye zokka, kati gwe ogenda okubeera ng'owanika na buli kyabugagga kyonna ekyange. Lubega agamba nti obwesigwa Bazeketa bwe yayolesa y'emu ku nsonga lwaki ekereziya emutwala ng'omuwanika omulungi. Ne mu ekereziya kyova olaba nga yawolereza abawanika bonna. Bwe twogerera nga abakulembeze mu kifo kino okuli Richard Ssejjengo bali mu kusatira olw'abannakigwanyizi abaagala okubba ettaka ly'ekifo kino. Pulezidenti ku lw'ekereziya Katolika w'omu Uganda otuyambe oba tugambireko baleke ekifo kya St. Bali ku Ddembe mu Owino. Desan Mutyaba ne Mathias Sebwato bakusakidde gweno ku Lwabukedde TV. Mbakulisayo nnyo mu kuwummulamu okwo negatiddwako bwana mukulu owa parish ya St. Bali ku Ddembe Mengo Kisenyi. Father, wetuwummulidde nga tumaze okulaba ebyafaayo eby'abajulizi Bazeketa, Yohana Maria Muzeeyi ne Bali ku Ddembe. Njagala ongeraageranyize enzikiriza oba okukkiriza abajulizi abo kwe baalina n'abakristu bo obiseera bino. Neyanziza nnyo abajulizi ba Uganda balina okukkiriza kw'amaanyi era kukulaba nga bayiwa omusaayi gwabwe olw'okwagala Katonda. Bwe nkigeraageranya n'abantu b'ennaku zino oba abakristo oba abakkiriza, nabo okukkiriza kwabwe oba amaanyi gaabwe galimu ekyo kye bakkiriza nti Katonda bamumanyi. Osanga omuntu oba enkuba etonnye n'agamba nze nina okugenda ku kereziya okusoma. Kati ffe ababeera mu bifo bino eby'abajulizi olaba abantu engeri gye bajja bayaayaanira okubeera ku bifo bino. Kati nga wano we tuli ewa Yohana Maria Muzeeyi, abantu tebaggwaawo. Buli lunaku oli najja n'agamba nti nze bwe naanaaba mu mazzi nja kuwona, ate Katonda n'amuwonya. Kubanga Yohana Maria yali muki? Yali musawo era akyali musawo. Kati olaba okukkiriza okwo n'abantu kwe balina eri Katonda waabwe n'ayita yonna gy'ayise kati ng'abatambuza ebigere. Olaba nti omuntu alina okukkiriza aba takyetaaga kuyiwa musaayi, naye ekyo kikolwa kyakulaga kukkiriza kwalina eri Katonda we. Bwe tubadde tukola emboozi zino mu gataliiko nfuufu tulabye abalamazi okuva mu bitundu eby'enjawulo, Ennebbi, Ankole n'awalala wonna. Ate abatali bakristu bokka wabula abakkiriza nti Yesu gy'ali. Father, njagala ombuulire omuntu oyo ava mu bitundu ebyewala kikyasubwa singa tatuukako mu kifo kino we tuyimiridde olwaleero? Ekifo kino nsuubira buli mulamazi oba agende Namugongo oba avaayo
yandibadde ayitawo kubanga kirina ebyafaayo byakyo ebyawufu. Yowaana Maria Muzeeyi ye mujulizi yasembayo okuttibwa, naye tumumanyiko nti yali musawo ng'awonya ate yali musajja mugezi, nti bw'otunuulira abantu abazze wano bafuniddewo ebirungi bingi. Waliwo oluzzi, abantu banaaba ku mazzi ne batwala amazzi gano ag'omukisa, bagenda Katonda n'abakolera ebyamagero era bakomawo ne beebaza. Nga bwe tugambye nti yali musajja muwonya, lino ddwaliro abantu bangi bazze wano nga banoonya abaana naye bagenda okudda ng'aleeta kaana ng'akaganzika wano nti kano Yowaana ye yakola ki, ye yakampa. Abantu bagenze banoonya emirimu naye bw'akomawo n'agamba nti ndeese okwebaza kwange, Yowaana yampa omulimu. Kati abasinga abantu wano butoyinza genda Namugongo n'otayitako wa Yowaana Maria Muzeeyi oba weekubye endobo ng'enjogera y'ennaku zino bweri. Kyekituufu. Reverend Father mbadde ntunula wali n'endaba oba ng'oyite muti oba nkiyite ekitundu ky'omuti kyo kitegeeza ki ate nkiraba wali mu kitukuvu mu altaali. Kati wano mu kifo wano we tuli tumanyi nti Yowaana we yattirwa, biyingi nti kyali kibira ate nga waliwo n'oluzzi. Ebibira by'edda mbimanyi byaliko omuti, kati tusuba batugamba omuti ogwo ogwaliwo wennyini we baamutemera kuba n'ejjambiya baagisangawo we baamuttira. Kaakati gwe muti ogwo ogwakuumwa okumala ebbanga eryo lyonna okulaba nga gukyaliwo era tugutwala nga kyamagero kye tulina. Tweyanziza nnyo, tweyanzege. Alaba Bukedde TV oyo ye bwana mukulu owa St. Bali ku Ddembe Mengo Kisenyi, Reverend Father Emmanuel Lubega akadde katuwadde. Twongera okumwebaza Father, tweyanziza nnyo n'ebyafaayo by'otuwadde mugabuutikidde n'agataliiko nfuufu. Kati nsaba tweyongereyo n'amawulire nga nkutegeeza nti abalamazi abatambuza ebigere okuva mu bitundu ebya Ankole batuuse ku kiggwa ky'Abakristaayo e Namugongo. Kino no kyongedde ebbugumu era nga batuuse bayimba ennyimba ezitendereza n'okugulumiza Omukama Katonda. Zigenza okwera ssaawa 5 ez'okumakya nga abalamazi Abakristaayo okuva mu Ankole batuuse ku kiggwa kyabwe e Namugongo nga bwe bayimba n'okutendereza Katonda abayisiza mu lugendo luno. Baaniriziddwa Reverend Simon Peter Ddembe lya Yesu nga bagamba bazze okwegayirira. Kyona ky'okwetenga omutima gwawe. Okuyoyoota ekigwa kugenda maaso ng'omulabirizi w'e Namirembe Moses Banja alambudde n'asaba Abakristaayo okujjumbira okulamaga kw'omulundi guno. Bannaffe batambudde okuva mu Western, Eastern, Northern region naye mu Central wano tubakubiriza. Naffe osobola okutambula ne weewaayo omulundi guno ate kirina n'ekyobulamu. Ebyokwerinda nabyo binywezeddwa era ab'ebyokwerinda batuuzizza olukiiko. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango n'alabula abakozi b'effujjo. Abo tumaze okubanogera ki ddagala abasinga bali mu kadukulu kafu oyo yena anagezaako okujja nave tulina abakuba ki abamanyi obukodyo ebyokubakwata. Asabye abazadde obutajja n'abaana. Mu kusooka wabaddewo olukuŋŋaana lw'abaami abafumbo Abakristaayo mu kibiina ki Fathers Union ng'eno Professor Ezra Suluma y'abadde omwogezi ow'enjawulo n'alabula abantu okwewala akasunguyira kiyambeko okukendeeza ku butabanguko mu maka. Tinaffe olwaleero n'ennaku zino tujjukira abasajja abo kubanga naffe tuli ku mugongo. Bwe tuteerabirira bulungi, bwe tutaagalana, bwe tutawulirazinganya, naffe tuli ku mugongo, naffe tugenda kulwana ne tufa. Era asabye abantu okwefumitiriza ku bajulizi ba Uganda. Samuel Bakutana nga yakulira abaami abafumba Abakristaayo mu ggwanga agambye nti essira bakuliteeka ku nkuza y'abaana abalenzi kiyambeko okukendeeza obutabanguko mu maka n'abaami abasulirira obuvunaanyizibwa bwabwe. Abasudde obuvunaanyizibwa bwabwe bakola nga teri abakutte ku mukono. So kati katuddeyo kubanga bwe twogera ku boy child tasigala nga ali boy child akula n'abeera maani n'abeera omusajja. So kati tulina programs ezigenda kuzimba abaana ab'obulenzi mu masomero gaabwe mu makanisa gaabwe balyoke bafuuke abasajja ab'ekitiibwa ab'obuvunaanyizibwa abagenda kusanyusa abakyala baabwe
babeerewo ne ku lw'abaana baabwe. Omulabirizi wa Renzori Right Reverend Ruben Kisembo era nga ye ssentebe w'olukiiko olutegesa okulamaga kw'omwaka guno ayogedde ku bintu eby'enjawulo ebiviiriddeko obufumbo okusasika ensangi zino n'ategeeza nti abazadde bakyalina omulimu munene. Encouraging men to know that when they fear the Lord, they become good role models for their families, they will have better families and better society. So as a church, we are doing our best to ensure that men embrace the church and participate in it, they support its activities. James Magala yakusakidde kulire lino ku Rabukedde TV. Kale omulabe waffe katweyongereyo n'emboozi endala nga tukutegeeza nti ebula olunaku lumu lwokka okutuuka ku kivulu ekyennyimba ez'abajulizi nga kino kitegekeddwa kampuni eya Vision Group ng'eri wamu ne woofiisi eya minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo. Ekivulu kino kigenda kubeera ku Serena Hotel wano mu Kampala era ng'okuyingira kwa mitwalo 2 gyokka ate emmeeza ya bukadde 2. Sogola soda wa Pepsi, 7up, Mirinda n'ebika ebirala ewadde omutima gw'ensimbi gwe yasuubiza okuteekamu mpaka z'ennyimba z'abajulizi eza National Matters Choir Singing Competition eziteekebwa Vision Group ne ofiisi ya minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo nga ziwagirwa ba Equity Bank. Ennyimba ezitendereza the matters kyobola batukkiriza okusapotinga enteekateeka eno nga twayo akatono ke tuba tulina. Olwokutaano ono ekibanja kigenda kugwa n'amenvu ku Serena Hotel nga kwaya 16 ezaasunsulwamu zibbinkana okulaba nga zibuukawo ne kavu. Ojukirenga nyose kabaka mutesa eyafuna kwolesebwa kutatendwa weyasala woye okuyite dini. Hilary Olport akulira kampuni esogola 7up ayogedde ku ngeri gye bazze bayambamu abalamazi mu kiseera kino. So we help these pilgrims by providing them with water, and we put this water at whatever stopover point that they will be having. Ayogedde ku bukulu bw'ennyimba zino nekyezigatta kujjukira abajulizi ba Uganda. Abamu kuffe tusaba nga tukkiriza nti nobo nabo batusobola okusalira ne batwemikisa abadde tufunayo ebyabagero naye kakati ekyo okuba nti no waliwo kwaya ezigenda okujja ziyimba ennyimba ezitendereza the matters kyobola batukkiriza okusapotinga enteekateeka eno. Ayogedde ku nsimbi eziweereddwayo n'akubiriza abantu okujumbira ekivulu kino ku Lwokutaano. Zaffe bwe zitendereza abatuukirivu baffe abafiira olw'okukkiriza kwaffe e Namugongo. Max Adi omu ku bakuliddemu enteekateeka eno ku Vision Group asiimye ba Pepsi. Era bavuddeyo ne batukwasizaako ne batuwa kasente kati tugenda kubanga tutambulira wamu nga bulijjo bwe tubadde tutambulira wamu. Leero tuzze okubakyalira n'okubeebaza okutambulira wamu naffe. Ayogedde ku birabo ebisiddwawo eri anaawangula n'akubiriza abantu okugenda ku Serena mu bungi. Abanaaba basinze omuntu ana oba kwaya n'ebeekutte ekisooka ajja kuwangula miliyoni 10. Kwaya eneebeekutte ekifo ekyokubiri miliyoni 5. Julius Kafuluma yakusakidde eggulu eno. Kale bannaffe mukyatukoledde ddala bulungi betambula nabo mugataliiko nfuufu kyekitundu kyaffe ekisembayo oluvannyuma tugende mu gebyemizannyo. Poliisi yezzobye n'okujja omukadde mu godawuni ya kkanisa mwabadde ali ng'agamba nti ali mu kusaba Omukama Katonda amuddize muwala we eyamubulako. Bino bibadde mu kkanisa eya Eden Church e Nalumunye nga kitegerekese nti omukadde ono abadde anoonyezebwa azike ku kitaawe ne mwannyina. Polisi ya Nalumunye mu Town Council yekyengera mu Wakiso yezobye n'omukadde Medias Namara emyaka 6 ng'emukunula mu godawuni y'ekkanisa ya Eden Church yasanga mu kitundu ekyo oluvannyuma lw'okumala ebbanga ng'ali ku kkanisa eno nga banoonya muwala we Leah Wamani ow'emyaka 26 agambibwa okuba nti aleetebwa mu kifo kino okumusabira ng'atabuseemu ku mutwe kyokka n'adduka n'abula.
Ndio sija tugenda. Ngato kwasa atokwemera okagana mwana washa kuyagenza no kuyashuhire. Omwana karuga hano yakasha nchukura nchukura kwenda gamba tkarangiza. Bakamutabuke do muhurire bakamushoboza bakanaka. Polisi okuyingira mu nsonga zino kiddido mukadono okufiirwa kitaawe ne muganda we kyokka oluganda lwe bazze okumunona ogenda okuziika n'alemerawo. Tangaisha. Hano kawanzanga na mwana otumana atumana rutaramuri bayatakola muri otumare. Abekansa bayambye kuba oluganda lw'omukadono abadde awalira okumuteeka mu mmotoka basobole okumutwala entungamu okwetaba mu kuziika. Tumwadde mutabani we amuzizaayo eka katadde mukono gwa kyaki. Namala annyonnyodde engeri omusumba ategerekesekera Ssekisaka gye yamuwugulamu ng'atwala muwala we mu ddwaliro ebutabika n'amumatiza nga mu kkanisa bwe baali bajja okumusabira ateere kyokka nga ziweze ennaku 10 okuva lwe yabadduka kutalabikako. Yagenda wamugjawo akakolga holinka nkanyana nawe. Dani Musinguzi nga mutabani w'omukadde ono annyonnyodde engeri gye yajjamu annyina entungamu okumuleetera mukulu waabwe bamutwala ebutabika okujjanjabibwa kyokka tamanyi engeri ate nnyina gye yamuggyamu eyo n'amutwala mu kkanisa. Katonda maama abadde alemedde mu kyaki wakuba kati omuwala we yamubulako omutwe gwe n'afunamu obuzibu nagwe nuguwunga bwe omwana we okugenda naye kati nze n'ateekako amaanyi nnyo kulaba ng'omukadde yavaayo. Kitegeregeze nga omukadde ono yalwalidde mu kkanisa kubanga abaali talabirirwa ng'asiba mu kusaba. Eva ku musumba agenda kutawaanya omutoma nakugamba beeraawo omwana agenda kujja. Gwe wenyini wangamba omwana yakuva kusaba kumuza ku makya ng'omusumba taliiwo. Kati bw'akya kugamba agenda kujja naawe n'obeeraawo tolya tonywa oyagala kufiira mu kyaki maama. Abekkanisa bakkiriza nti muwala wa mukadde ono yabula kyokka ng'engeri gy'abadde yeeyisaamu naye badde yabasobera. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yeekokodde poliisi olw'okukyusa ekifo gy'abadde ategese okusinkanira abawagizi be. Akulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ayuguumiza mukono mu lukungaana lwakubye mu kitundu ekyo olwaleero. Lubadde lulina kuba ku kisaawe ekyenjogeza kyokka poliisi temukkiriza kuyita mu kibuga ky'e Mukono n'emuyisa mu makubo agali ku mabbali. Poliisi era ekyusiza ekifo awabadde walina okubeera olukungaana luno nga luzziddwa ku kisaawe ky'Entawo okuliraana Naro. Oluvannyuma olukungaana lutandise era ng'akulira oludda olw'obula gavumenti mu paalamenti Joel Ssenyonyi yasoose okwogera ne yeekokkola poliisi olw'okukyusa enteekateeka zaabwe ku ssaawa envannyuma. Olwokutaano tuli Masaka ate kirungi nti bannamasaka mubalaze nti batujja eri yonna ne batuleeta mu kibira naye ne mujja Masaka tuli wali wakati wennyini ate ku lwokubiri wiiki ejja tuli Mityana naye tugende ne pulezidenti ayogereko nabo. Abagenda okusigala nga tuyimiridde ku kituufu ffe tugenda okuba abangi ate ffe tugenda okukola ki okuwangula. Akulira NUP Kyagulanyi bw'asituse okwogera asekeredde yali omumyuka we mu Buganda Mathias Nsamba Mpuuga gwe yalabula olw'okwekomya ensimbi z'omuwi w'omusolo ne yeekangabiriza. Tetugenda kukkiriziganya na kintu kyonna kye tulwanyisa bwe tunakkiriza enguzi n'obulyake n'obubbi tujja kuba tetuyina nsonga yonna kye tutakkaanya nakyo tukyogera mu lwatu. Tujja eno mu bantu kubanga twagala tubakyajinge byonna sijja biraba n'amaaso gange byendabye njakola okusalawo ng'omukulembeze.
webale nnyo Sanyo Lobina Mweruka ng'asinzira ali ku kisomesa kya Yowana Maria mu Kisenyi. Seno tugenda mu nsiko ya byamizannyo ogakutuusaako Lubuulwa Lorian ng'asinzira ano mu kisaawe e Nakivubo. Emabega wange ye ringa agenda okubeera ekikonde kya Zebra Senyange Junior ng'atunkane Abbas mu kiseera kyekimu Moses Gola ajja kuba atunkane Umar Semato omulundi gwabwe ogwokusatu ng'ebiri egyasoose oba ebiri egyasooka buli omu yawangulako omulundi gumu. Then side eri gy'olaba eri ebitala be bayimbi stage bagenda okuba babeera ate nga n'ekiseera kyonna kyetooloddwa emizindaalo egy'amaanyi kitegeeza wonna wonna atula sound ojja kuba omufunira ddala bulungi nnyo. Ku lunaku olwo Esivira n'ekitala FC buli omu ajja kuba yanjula ekikopo ky'Esivira yawangudde ekyaliija ajja kuba atunkana Express FC, kitala yawangudde Uganda Cup ajja kuba atunkana club ya URFC. Olunaku olwaleero wano mu press conference tubaddewo n'abokubaka wamu ne basketball ate bolaba abaana bolaba abambadde bibs be bagenda okuba bakola omukolo gwa opening ceremony. Katugende mugulire yaffe olunaku olwaleero wano e Nakivubo. Ebule ennaku bbiri zokka ekisaawa amakula ekya Hamusi e Nakivubo kiggulewo ku Lwomukaaga luno nga bannabyamizannyo okuva mizannyo egy'enjawulo okuli okubaka ensero ebikonde n'ensambaggere bali bulindaala okwemala amaanyi. Omuzannyo gw'okubaka KCC egenda kubetuuka ne Weyonje ate Prisons ezannya Nick nga bano basinkanye mu lukiiko bannamawulire e Nakivubo. Nzijukira kyekisaawe ndowooza kye nasooka okuzannyiramu nga ntandise okubeera nga njiga netball edda nga nkyali muto. Ne bw'oba oyise ttiimu kuva bweru kujja kuzannya ne basaba nti tulabe ku kisaawe kye mugenda okuzannyiramu bwekifaanana wansi surface eba ekkiriza bukkiriza okujja okuzannya kye neebaza. N'ab'omuzannyo gw'ensero nabo bali bulindala nga KIU Titans ezannya Jet Jaguars ng'ate Blazers yakutuka ne UCU Cannons. Mu mupiira ogw'ebigere ekitala FC eri ne URA ate Express FC ezannya SC Villa nga muzannyo gw'ensambagere Umar Semata yeweera Moses Gola nga mu bikonde Abbas Seegu yagala kufiira ku Zebra Senyange. Abayimbi ab'enjawulo nabo baera kukesa bannayuganda muziki. Fire baby, we need Nwajing and you one no, Waham. I'm going to be performing on the 1st of June. Jikonkone, Jiteke, yo wagwana, manya nedobozi Fik for make a fresh by Mr. King Kong, you already know. 1st June, tugenda kubeera tulina grand opening ya Ham Stadium. Jagala ebirungi bikusangewo tudde, ngalo mu June gwe jangu otule, tukube enguliko tukube n'ebikonde. Ngero tuvuddeyo njagala tugendeko mu kampeni ya MTN ey'okunoonya omuwagizi wa Uganda Cranes asinga vibe eya tulage fayo. Olunaku olwaleero Bruno alina ebyenjawulo byakoze. Buli olukya ebbugumu lyongera mu kampeni ya MTN ey'okunoonya omuwagizi wa Uganda Cranes asinga vibe eya tulage fire era ng'esigadde ennaku 5 okutandika okusunsulamu abawagizi abasinga vibe nga mulimu n'okwangulira kavu eyateereddwawo aba MTN. Okwetaba mu kazannyo kano okufuuka omuwagizi wa Uganda Cranes asinga vibe wamu n'okwewangulira kavu kyangu nnyo. Kwata vidiyo oba akatambi akatasussa ddakiika 2 ng'olaga obuwagizi bwo eri Uganda Cranes. Cranes nawe oli muna Uganda Cranes fena tuwagire Uganda. We go. Akatambiko oba vidiyo gy'okutegeeza ku mikutu gya Bukedde TV ono egy'enjawulo ku mitimbagano oba ku namba ya WhatsApp noti 77767575 osobole okuvuganya mu mpaka zino ez'okunoonya omuwagizi wa Uganda Cranes asinga vibe eza tulage fire. Obutereevu eno njagala nkutwaleko mu mawulire okuva mu nkambi ya Uganda Cranes olunaku olwaleero babadde n'olukikolo bannamawulire nga balindiridde okutunka ne Botswana wamu ne Algeria omwezi ogujja. Tukakasiza nti waliwo abazannyi babiri abavudde ku lukalala olwo nga kuliko Davis Mugabi amukubidde essimu n'amusaba amusonyiwa aleme kubeera mu nkambi naye byamaliriza ate Uche Ikipazu Mubiru mulwadde alina malaria tasobola kuba nga agenda kwenda mu nkambi era kochi kyakoze Ronald Oti agenda kudda mu kifo kya Davis Mugabi. Ronald Oti azanyira mu Bull FC ate Nelson Senkatuuka agenda kuzanyira mu kifo agenda kubeera mu kifo kya Uche Mubiru Ikipazo. Abazanyi kati
bajja kusigala nga 28 ate nga okuyingira mu nkambi kutandika olunaku olw'enkya. Kubiriza abagizi baffe b'omupiira nti bw'oba tosobola kujja kufufa genda ku simu yo ogende ku momo ogule tiketi gw'osirike nayo bajja kuweereza balina obuntu bajja kuweereza ku simu yo gwesirika olinde olunaku oba genda ku Namule e-ticketing system platform gula bajja kuweereza etiketi yo era sirika nayo. Awo getude musike byemizanyo kiro ky'olunaku olwaliro nga tusinzidde wano mu Kisaayi Nakivuba kujjukiza nti tiketi zitundibwa ku New Vision ne Bukedde offices zaffe awo ku $5,000, $10,000 wamu n'M15 wegulire mangu tiketi ennaku z'omwezi lumu ku lw'omukaaga luno okubanga obeerawo bingi ebigenda okubanga bibeerano. Kankuzeeyo wa Ssanyu Lobina Mweruka. Mwebale nnyo mwebalire ddala abakkiriza ne tutambula ffenna mu gataliiko nfufu kyatwagatandise ku ssaawa 4 okutuusa kati wenkusiibulira. Bw'oba ogasubiddwa oba ng'ogasiŋŋaanye makati tugaddemu ku ssaawa 12 ez'okumakya. Nze Ssanyu Lobina Mweruka, Omukama Katonda abankuumire.